Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abooluganda ennaku zibadde ziweze bbiri nga tetufuna night shift. Olunaku olwasooka lwali lunaku lukulu era ne tuluwaayo nga public holiday kwewummuza tusobole okufuna obudde obutumala okwozaayoza bannamasaka olw'ekyengera kye baafunye okubeera nti baakyaziza omukulembeze w'eggwanga omulundi ogusooka ng'agenze Masaka papasire kukyalira bannamasaka. Abadde ng'agenda Masaka emirundi mingi gy'otayinza na kubala naye ng'abadde nga n'ensonga ndala, either ng'agenze kuziika, either ng'agenze ku mbaga, either ng'agenze kubagiza oba ng'agenze mu lumbe, ng'agenda lwa mikolo mirala. Naye guno gwe mukolo ogwasoose omukulembeze okukyala e Masaka ng'agenzeyo kukyalira bannamasaka, si nsonga ndala yonna. Olwadde lunaku lukulu eri bannamasaka. Era ne neebaza abo bonna abatambudde n'omukulembeze mu kumuwerekerako, n'abo bonna abaamulindiridde e Masaka gye yalaze. Ne neebaza abakuumi b'omukulembeze ba bodyguards n'abalala bonna olw'ensonga nti e Masaka omukulembeze waffe gye yagenze tumanyi bulungi nti eri abasajja abatemu abeewerera okutta omukulembeze waffe, era abaali baguzeeko abatemu okujja okutemula muganda wa Waiswa Mufumbiro nga bamanyi nti bagudde ku Waiswa Mufumbiro yennyini nga baagala mutta misana ttuku. Abo be mumanyi obulungi. Kati lunaku lwadde lukulu nnyo. Abooluganda, bw'obanga obadde ofollowing ebigenda mu maaso ku rediyo za Uganda ne TV za Uganda, naddala CBS FM, NBS TV, BBS Telefina awamu ne Baba TV nga zikulowoozesa nti Bobi Wine tasobola kugenda Masaka ne bayiwadde omuntu amukubira jambo. Allahu Akbar. CBS ng'ekyaza abasajja abo babwanika n'Abedi ne bakulaga nti ekiri e Masaka tebaagala wadde okuwulira erinnya Bobi Wine nga omuntu alyogera. Nga bakulooza nti omuntu awagira Bobi Wine e Masaka olina kikola nga weekwese nnyo kubanga we bakulabirako giba giwunye. Na yembere gye baateekawo okujja nga obadde togoberera CBS, nga obadde togoberera BBS, obadde togoberera NBS oba Baba, naye ababadde bagobera programu za radio ezo ne TV ezo nga kikulooza nti Bobi Wine tasobola kugenda Masaka ne bamwaniriza. Ekyo kimu. Ekyokubiri nga bakulooza nti Bobi Wine tasobola kugenda Masaka n'akomawo nga mulamu. Kunewera gyade bewera tetusobola kukkiriza bavuma Kabaka, tetusobola kukkiriza bavuma Buganda, tetusobola kukkiriza bayisa mu Kabaka maaso, tetusobola kukkiriza batta bakulembeze abo Buganda be yaleeta. Bapokino ne bavaayo, Bakatikiro ne bavaayo, bano simanyi ba Freeman Kimba ne bavaayo nga bakulagira dda nti omusango Bobi Wine gwe yazza kwogera ku babbi era ffe Masaka fetu ababbi baffe betwagala ebe tukolagana nabo. Ebyo radio TV byezibadde zitulaga, radio nga byezoogera. Oba okitegeera kati lwadde lunaku lukulu nnyo bannamasaka okuva basangulewo obulimba obwo bwonna obadde bukolebwa abo bannanfuusa ba CBS, BBS, NBS ne Baba Television. Mwalabye wano olwasembye bwe yabadde mu kuziika bonna mawulire nga bukulembeddwa obwa NBS bwavudde ne bukola ekiwandiiko mbu buwabira abakuumi ba pulezidenti mu baabukubye ne babusaba proof nebubula nakati bwabunira tebukomangawo kutwetondera na kwetondera abakuumi ba mukulembeze buli bubunidde. Oba kitegeera abannamasaka mwebale kusangulawo propaganda eyo yonna obulimba obwo bwonna obunnanfuusi bwa CBS FM ne NBS ne BBS ne Baba mwabusanguddewo. Mwasangudde obulimba bwa Bwanika, obulimba bwa Mpuuga tebakyalina kye batugamba. Tukimanyi nti abantu beekaza kubanga awo si bakalu bazibu. Era ojja bbala nga beekangabiriza nga beekaza. Naye amazima gali nti ensi yategedde kyekiri e Masaka na kyekigenda mu maaso e Masaka tebaliiyo. Abo tebaliiyo bagenzi. Abasajja badde boogera ku Masaka n'ogamba nti oba bafuga district.
Nenge ekyamazima balina mu just bu constituency bubiri ono alina ak'emukungwe oli alina ak'eri ekabuwoko obo kitegeera nenga boboogera Masaka olabira ddanga Masaka eggwanga eddamba eriri litebenkedde Mpuuga lyakulemberanga pulezidenti ng'alina ne bayisiwe bwanika mwabubuniza mwabulaze bannamasaka mwatulaze nti sitaani mumwegaana n'ebikolwa bye mubyegaana. Era wano wenjagala okusinzira okutegeeza Bannayuganda ti propaganda abo abasajja gye bakyatambuza yeweebisiyaga mbatukano gambo babaanize ovulo e Masaka muza abali babisiyaga abaana bayambadde ovulo. Njagala mukimanyi Bannayuganda ebisiyaga bibi era tubivumirira. Ate nze ndi musajja musiraamu eddiini yaffe y'obusiraamu y'eddiini ekyasinza okubeera n'ebibonerezo ebikakali ku bali b'ebisiyaga kubanga ffe tetulina kkomera lya muli wa busiyaga mu ddiini y'obusiraamu tulinayo kimu kyokka kyakumukwata kumuteeka ku kizimbe waggulu entumukasuka n'afa obwo busiraamu bwe butyo bulamula ku muli w'ebisiyaga. Naye ekizibu kya Uganda si bisiyaga kubanga singa ekizibu kya Uganda byali bisiyaga Abannayuganda tetwalivuddenga mu nsi yaffe etakkiriza mu kulya bisiyaga ate ne tugenda mu nsi zaabo betugamba abakkiriza mu kulya ebisiyaga ne tubanga gye tugenda twandibadde tunonayo ki twandisigadde Uganda awatali kizibu kya buli bw'ebisiyaga. N'ekitegeeza nti mu Uganda tulina ekizibu ekinene ekisinga ebisiyaga ekituuka n'otugobayo ne tugenda mu nsi zaabo abagambibwa nti bawagira ebisiyaga ne tubanga gye tuddukira ate ewaffe ne tubivumirira ne tuddukira ate gye biri. Kati ekizibu ekitusindiikiriza okutujja mu Uganda yaffe ewakanya ebisiyaga etayagala bisiyaga ne kitwaliza okgenda mu nsi eziwagira ebisiyaga era ezikkiriza mu bisiyaga kye kinene okusinga ebisiyaga. Ekisooka abali b'ebisiyaga tebalina gwe baleepinga Bimulya Lwampaka kuba kukkaanya okubeera wakati w'ono gwe bagenda okulya ebisiyaga n'agenda Bimulya bwe ziba ssente ne bakkaanya ne ssente zagenda omuwa ne bakikola. Yesu akiri nti olaba tofunangayo bakubanduulu nti baabano bandeepinga bandi ebisiyaga tekibangawo mu Uganda. Kitegeeza nti ekyo tekiba kizibu kya ggwanga wabula ekizibu ky'eggwanga yembeera ewaliriza omuntu ono okukkiriza bamuwe ssente bamukoleko ekikolwa ekyo ekyobuli bw'ebisiyaga. Ekizibu ekinene mu ggwanga lyaffe bwavu. Obwavu obwo nga buleeteddwa abo abatufuga. Kitegeeza nti bwe tuba bakulwanyisa bisiyaga tulina kusooka kulwanyisa bwavu nga tuyitira mu kulwanyisa abo ababutusibyeko. Abantu bwe banaabeera bize nga balina ebyokukola nga bafuna ssente tewajja kwerawo chansi ya muntu muli wa bisiyaga kuddamu kulimbalimba muntu nti ngenda kuwa ssente nkulya ebisiyaga kubanga already gwagamba ajja kubaazirina nga yeekolera afuna ssente ze ali bize. Gwe tulaba Bannayuganda bagenda mwezi ensi ezikkiriza mu kulya ebisiyaga abaafuna empapula zaabwe abalina ssente zaabwe ne bafuna empapula zaabwe mu butuufu bwazo ne bafuna emirimu ne bakola oyinza obbalaba mu gurupu z'abali b'ebisiyaga. Naye ozirabamu baani abanoonye abaavu abatalina ssente zibasobozesa kufuna mpapula mu butuufu bwazo bafundikira bajoyininze omuze gw'okulya ebisiyaga si lwakuba nti babyagala wabula embeera embi eyabateekebwako eggwanga lyabwe ey'okubavuwaza ebawaliriza okugenda bali ebisiyaga bafune empapula ezibafuula bannansi beeyo gye baalaga. Ebawaliriza okugenda okulya ebisiyaga bafune akasente akanaabayimirizaawo. Nga bolaba Uganda nti bakulaga essomero oba akademi eyo nabaga nti akademi abagifandinga okugiyimirizaawo bali babisiyaga totwalayo omwana bajja mutendeka okulya ebisiyaga oyo n'agamba bwe simutwale yatagenda ssoma sina kyakola kamutwale Katonda yalimanya. Embeera ewaliriza omuntu okutuuka okutwala omwana mu ssomero bamugambe nti lirimu abali b'ebisiyaga balifandinga n'atwalayo omwana eyo embeera gye tulina okulwanyisa eveewo. Ebisiyaga symptom ekirwadde kya bwavu. Kitegedde n'obwavu symptom ekirwadde kyaba ababuleeta be tulina okulwanagana nabo okubeera nga tuba stoppinga ensi yaffe ekulemberwe abantu abafaayo okulaba nti bannansi babeera bulungi nti bafuna ebyokukola babeere ne ssente teri ajja kulya bisiyaga nga balina ssente. Naye ebbanga lye banaamala nga baavu ebisiyaga bajja birya kubanga ye option gye batunulira nga yesigaddewo we bayinza okuyita okufuna akasente akababeezaawo. Kasita mutuusa bannansi mu mbeera eraba okulya ebisiyaga nga ye option emufunisa ekyokulya ye option emufunisa school fees w'abaana nga ye option emusobozesa okusasula ennyumba waasula temusobola bijjawo temusobola birwanyisa. Naye bwe munajjawo embeera y'obwavu abantu ne bafuna ebyokukola ne bafuna ssente symptom y'ebisiyaga ejjavaawo yokka ejja kuvaawo buvi yokka nga teri alwanye nabyo. N'olwekyo Bannamasaka
ne bannayuganda ensonga eyo mugitwale nga nkulu.